Oluvannyuma lw'okukontana mu njabya y'ennyimbe okuva mu bantu ab'enjawulo naddala abasumisi, Obwakabaka bwa Buganda bufulumizza ekitabo ekirambika enjabya y'ennyimbe okwewala okutankana n'ennono erabika ng'etafaanagana. Ekitabo kino ekiwandiikiddwa abataka ba Buganda kitongozeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku Bulange Mmengo. Omutaka Augustine Mutumba Kizito ono nga ye mukubiriza w'olukiiko lw'abataka agambye nti kibadde kikulu okulungamya enjabya y'ennyimbe mu kiseera kino ekya tekinologiya era buli omu amanye ebintu nga bwe byakolebwanga ne bwe birina okukolebwa wano mu Buganda. Empisa y'okwabya olumbe n'obusika y'emu ku ezo ezizze zidobonkana naddala olw'ebiseera eby'obuyuuguumo bye tuzze tuyitamu. Embeera eno yafuuka amafuta agaakoleeza enkyukakyuka mu ngeri omukolo guno gye gukolebwamu ensangi zino. Emitendera mingi egirambikibwa mu nnono abantu baffe gye basudde, era nga bangi omukolo ogw'okwabya olumbe gwe bakola gwava dda ku nnono entuufu. Omudobonkano omukwabya ennyimbe gutwaliddemu Obwakabaka bwonna. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kutongoza ekitabo kino ekiyitiddwa enkola entongole mu kwabya olumbe agambye nti ebika Ebirina okusinzirwamu okunyweza ennono yonna era nga kibadde kirungi abataka okubeera emabega waayo. Tulina okusoomoozebwa kwa mirundi ebiri bwe kituuka mu kwabya ennyimbe. Ansooke n'okumu ku byo ndowooza kwe kusinga oba n'okuba okw'omutawaana. Bangi bagamba, si bangi naye balina amaloboozi agawulirwa nti eddiini ze basoma zikontana n'okwabya olumbe. Naye nze mu kwefumitiriza ku nsonga eno ng'oggyeko abo abatakkirizibwa kunywa mwenge, nze sirabayo kirala kikontana na ddiini. Naye n'okunywa omwenge si kyekinyusi ky'okwabya olumbe. Siraba lwaki omuntu yandibadde akyesibako. Ne mu Buganda ey'edda waabangayo abatanywanga mwenge olw'ensonga ez'enjawulo. Tekyali kya buwangwa okunywa omwenge, nti bw'otanywa mwenge toba Muganda. Sikiwulirangako era sirowooza nti gyekiri. Katikkiro asabye abasumisi n'abalungamya b'emikolo okwettanira ennyo ekitabo kino. Ssebo ne bannyabo nsaba bonna abalina obukulu mu bika eby'enjawulo naddala abasumisi be batugambye okwekkaanya obulungi ennambika eno ate n'okulaba ng'egobererwa. Ye minisita w'ebyobuwangwa n'olulimi Oluganda David Kiwalabye Male ategeezezza nga bwe kiri ekikulu abasumisi n'abo abavunaanyizibwa ku kulambika ennyimbe okwebuuzanga ne ku bataka abalala newankubadde nga tebali mu bika ebyo. Enkola eno empya mu kwabya olumbe oba ennyimbe mu Buganda esuubirwa okuyamba okugonjoola ensonga zino amanga mukama wange, okunyweza obuwangwa n'ennono mu kwabya ennyimbe, okunyweza obukulembeze obw'ensikirano n'ebifundikwa mu bika, okukendeeza endooliito eziva mu nkaayana ez'ebyobusika. Ekitabo kino kisangibwa mu woofiisi y'abataka mu kiseera kino.